Abatuuze mu bifo munayita omudumu gw'amafuta okuva e Bunyolo okwolekera ettanga mu Tanzania baagala kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya Tulwomwe ayingire mu budobonkamu n'obulyake ebyetobese mu kubaliyirira kibayamba okweyagalira mu ttaka lyabwe. Ezimu ku kampuni ezaweebwa omulimu ogw'okuliyirira abatuuze bano abatuuze bazirumiriza nti zibawa ensimbi ntono nnyo okugeraageranya n'ezo ze bateekeddwa okufuna. Nelson Tibemanya omutuuze ku kyalo Kijumba mu Gombola y'e Kabale okumpi n'ekisaawe ky'ennyonyi anokoddeyo kampuni etambuza amafuta eya New Plan nti nebawa ensimbi obukadde 6 mu buli yiika y'ettaka so nga ate ginnayo eya Strategic Friends International yasasula obukadde 12 ku ttaka lyerimu ekibaleetedde okugaana okussa omukono ku mpapula ez'okuliyirirwa bave ku ttaka lino. Nelson Tibemanya ayagala wabeewo okunoonyereza ku ngeri kampuni ebbiri gye ziriyirira abantu ensimbi ez'enjawulo ku ttaka okunaayisibwa amafuta. Kati kyemba nsaba ne gavumenti oba n'ebitongole bitali bya gavumenti bikyuke bituyambe. Ofisi ya IGG nze sinnabagituukirira lwa nsonga nali nga siina omuntu ayinza kukola ki ayinza kuntwala era n'oweeri kati simanyiiyo kyekizibe kyendinako. Nze ndowooza engeri gye yandinyambyeko yandize n'ekola auditing n'ekola analysis neraba nti nno kyaja kitya okusanga nti nno bano balina difference rate ezitakwatagana n'ezabali ne baraba comparison. Mu ngeri y'emu Tibamanya ku lw'abanna ayagala wabeewo okunoonyereza ku ngeri eby'obugagga ebiri ku ttaka ly'abantu omuli n'emiti gye bitundibwa ku miwendo egitakwatagana ng'omuti kampuni eya New Plan gwegula ensimbi omutwalo omulamba ate kampuni eya Strategic Friends International egugula emitwalo 8. Bino byonna bizuuliddwa ng'ebitongole by'obwannakyewa ebikulembeddwamu Action Aid International Uganda, Transparency International, Uganda Debt Network ne Anti-Corruption Coalition Uganda nga bitalaga Uganda yonna okuzuula obulyake obuli mu bakozi ba gavumenti n'abantu kinnomu wakati mu kwetegekera olunaku olw'ensi yonna olw'okulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi olunaabaawo nga 9 omwezi ogw'E12. Abazadde b'abaana abaliko obulemu abatabibwa ekibiina ekya Kapchidamu balaajanidde gavumenti esitukiremu okubakwasizaako n'okubateerawo enkola enaayamba abaana baabwe okusoma ng'abaana abalala mu kiseera kino eky'omuggalo ku masomero nga babawo ebyetaagisa mu kuwulira okulaba wamu n'okutambula. Abazadde bano basinzidde mu nsisinkano ku kitebe eky'ekibiina kyabwe ku luguudo lw'e Salaama ne bategeeza nti basomoozeddwa ebitagambika mu kiseera kino eky'omuggalo ng'abamu ku baana abalala basoma mu ngeri ez'enjawulo naye ng'abaabwe abaliko obulemu bali waka batudde. Abaana baffe basigalira nnyo mu biseera bino ebyokusoma olw'okuba nti okusoma kati kuli ku mitimbagano ate ng'abaana baffe abamu tebawulira bulungi aba asaana omusomesa ng'amulabako. Twanyigirizibwa nnyo okuliisa abaana baffe ffe nga bamaama abazadde abakyala abataata abamu batulekera abaana n'otoba n'omwana nga tolina ne bw'ogamba nti oba taata aleeta ssente oba kiki. Ekyokubiri okuva lockdown eno lwe yabaawo ffe ng'abazadde b'abaana abaliko obulemu twasoomoozebwa nnyo mu bintu ebisinga obungi okugeza abaana baffe bafuna ntambula kugenda mu malwaliro. Abaana baffe abasinga beesika, abaana baffe abasinga balwala endwadde empitirivu naye nga ensonga y'okutuuka ku ddwaliro kuba omwana we bw'amisinga olunaku nga tamize eddagala embeera etabuka. Abazadde b'abaana era benyamivu olw'abamu ku bassedduvutto okweyambisa ekiseera kino eky'omuggalo ku masomero ne bakkakkana ku baana baabwe abaliko obulemu ne babakolako ebivve. Topista Owemaana omu ku batandisi b'ekibiina kino agasseeko nti basoomoozebwa n'abamu ku bataata b'abaana bano abaasuulawo obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana baabwe bano. Omumyuka wa mukwendo w'ekitiibwa Nuwa Kantunsimbi asabye abantu ba Kabaka bongere okubeera obumu mu kaweefube w'okutwala obwakabaka bwa Buganda mu maaso. Ow'ekitiibwa Nuwa Kantunsimbi abadde ayogerako eri abantu ba Kabaka abeenyigidde mu nteekateeka ey'okugaba omusaayi egenda mu maaso mu ssaza Ssingo era n'asaba abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo bannyikize enjiri ey'okukuuma obumu mu bantu ba Kabaka nga bakola emirimu gyonna nga bwe girambikibwa mu Bwakabaka. Tubeebaza olw'ebyo byonna bye tukozeeko naddala mu pulogulaamu zino ezitambula ennaku zino omuli pulogulaamu y'okugaba omusaayi nga baffe bwe yatukoowoola. Tubeebaza olw'entandikwa ennungi mwanukudde bulungi omulango ogwo. Mu ngeri enjawulo yatwongera okubeebaza
kubanga tulabanga obumu bwongedde okulabika mu bye tukola naddala mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Nyongera okubakubiriza bassebo ne bannyabo twongere obumu mu buli nsonga yonna naddala mirimu gya Ssaabasajja, kubanga buli lwe tukigezaako, buli tukirabyeko obumu nga weebuli, obuwanguzi bukiseera tuba tubulengera nga weebuli. Olwaleero okugaba omusaayi kugenda kubeera mu ggombolola okuli Ssaabadduka Sanda, Mutuba gumu Bukuya, Mutuba 5 Kiganda, Mutuba 7 Myanzi, era ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu ebyo basabiddwa bajjumbire enteekateeka eno. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, kampuni y'ebyemizannyo eya MultiChoice ewaddeyo ensimbi obukadde 20 eri ekibiina ekiddukanya omuzannyo ogw'okuwuga mu Uganda ekya Uganda Swimming Federation okukikwasizaako okutegeka empaka ez'okuwuga eza Kana Zone 3 Championship n'empaka eza National Swimming Championships. Empaka za Kana Zone 3 zigenda kubeerawo okuva nga mwenda okutuuka nga 12 omwezi ogujja ku ssomero lya Kampala International, era ensi okuva mu buvanjuba bwa Afirika ssaako Eritrea ne Ethiopia, Zambia, Djibouti ne Sudan ze zigenda okuzeetabamu. Olw'obulwadde lumiima mawuggwe omwaka ogwedde empaka zino tezaaliwo, ate nga lwe zaasembayo okubeerawo mu 2019 e Kenya, Uganda yakwata ekifo kya 2. Ssaabawandiisi wa Uganda Swimming Federation Max Kanyerezi agambye nti newandibadde nga bategese okuteekateeka empaka zino, naye bakyalina okusoomoozebwa naddala mu nsonga z'ebyensimbi. Uganda erina ttiimu y'abazannyi 15 abeeteeseteese okuvuganya mu mpaka zino era nga bakweyawulamu ttiimu 2. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Embeera eyongedde okuba entabangufu mu nsi ya Ethiopia ng'amagye ga gavumenti ekulemberwa Ssabaminister Abiy Ahmed gongera okulwanagana n'abayeekera abasibuka mu kitundu ekya Tigray abayaayaana kaakano okuwamba ekibuga ekikulu Addis Ababa. Bufalansa ne Bugirimaani nazo zeegasse ku Bungereza n'Amerika ezasoose nazo okusalawo okugira nga bannansi baazo bamyumyula engugu zaabwe bave mu Ethiopia, ensi eyo baginyuke bubimbi, ebirala byonna ebinaddiira mwattu bibagwe enkoto. Ekibiina ky'amawanga amagatte naky'abakozi baakyo kibanoonyeza wantu watuufu we bayinza okwewogoma. Ekyosi kimala okuyita nga bino we bijjidde nga olwaleero Ssabaminister Abiy Ahmed yeesogga eddwaniro olutala asobole okulweduumirira butereevu nga bwe yalangiridde olunaku lw'eggulo. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa gakutuusibwako Ndejje University, abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu Afirika okuvaamu layimu akozesebwa mu kuzimba ng'evaamu metric tani eza layimu 99,000. Misiri yakubiri ne metric tani eza layimu 79,000, so nga Tunisia yakusatu ne metric tani eza layimu 30,000 mu kunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.